Kitalo nnyo nyonyini ddala side eno mu State House kussa ne Jackson Rubakuba Miranga na Miwoobe oluvannyuma lw'okuvibwako maama w'eggwanga omukyala abadde atuzaalira Jackson Rubakuba maama Edinance Kyomugyemo Rubakuba ngono nno yatuva ku maaso olunaku olw'Emmande nga 1st April olunaku olw'eggulo olumbe lwe lwakomeddwawo mu maka ge Buziga era ngaawo we babadde ab'emikwano n'ab'eŋŋanda nga bakungubagira maama w'eggwanga omugenzi yatuvudde ku maaso. So olunaku olwaleero omukyala agenda kuba nga atwalibwa ku Cathedral, All Saints Cathedral ku ssaawa 3 side zaawe Buziga era ng'agenda kuba ng'asabirwa nga tumusiibula munnange agende mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ono nno maama w'eggwanga waakuziikibwa olunaku olw'enkya Kakiika Mbarara era nga agenda kuba ng'awummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Twagala okuba nga tusabira State House kussa ne First Son Jackson Rubakuba kubanga munange this is a trying moment tebibeera byangu. Omwoyo gwa maama omukama agulamuze ekisa era nga namusonyiwe n'ebyo byennyini ebimusobyeko. Twagala okuba fenga eggwanga tukungubagira wamu ne First Family munange omukama abagumye era ababeererewo. Nga nkongeddeyoko bo ba celebrities ab'enjawulo omuwabade Juliana Kanyomozi, Pastor Gembe, Ronald Mayinja, Grandaddy, Coco Finger n'abalala bangi baaze okuba nga babeerawo okubiddinga farewell to the late Humphrey Mayanja era ng'olunaku lw'eggulo yatwaliddwa mu kkanisa okuba nga basabira omwoyo gwe before nga tannatwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Gabadde maziga na nnaku njereere nga bazadde ku Sani Mayanja family omuli Chameleon omuli Palaso omuli Wizo Manizo ne family ab'emikwano ab'enjawulo babaddeyo okuba nga bamuwerekerako munnange. Byo byabadde si byangu naye ng'olunaku olwaleero atwaliddwa e Kalangalo sides eyo Mityana okuba ng'awummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Awummule mirembe Humphrey Mayanja era omwoyo gwe omukama agulamuze ekisa. Sweet, we move on to the